Njagala mu mulembe gwaffe tusimbe ekuuli tutaase ekanisa leero n'enkya. N'abaliddewo batusomeko nga bagamba abaaliwo mu mulembe ogwo baagaana okuwaayo obuyinza bw'ekkanisa. Ekkanisa bagidifendinga. So gavumenti etuyambyeko ewaffe Masaka bagamba nti bw'ofuna akukaabirako ate awo naawe okaabira ddala. Nannyini mufu yakwata ewawonye, naye ekirungi ffe tetulina mufu. Nannyini Yesu yasimba ekuuli. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So tuyise mu bintu bingi, abamu tetukyatya kubanga kye bandisembezaayo baakikola dda, naye tukyaliwo tukyatambula. Tukyayogera. Balina kusembyayo kyakutta. Okutta bakugezezaako. Tukyaliwo okutuuka ye lwalisalawo Mukama waffe. So twagala ogende ku rekodi nti enjiri gy'oyagala okubuulira b'obuulira balibuulira, nabo balibuulira, ne balibuulira nga bwevudde ku batume emyaka 2024. Ffe tukole paati yaffe, bwe tulivaawo batwogereko nga betwogera ku balala. Tukole paati yaffe. Tetulina mpiiga, tetulina mpalana, tetulina lutalo, tetulina luyombo. Naye tutegeera omuntu bw'agamba nti agenze mu madiini, ensi n'emutegera n'omutegera nti yagenda mu madiini, agendenga nga ye, aleme okutwala ffe abaalokokera ddala. Bameka abawagira ekyo nti ayagala okgenda, tetumulinaako obuyinza agende mu setup gy'ayagala, naye ffe tatutwala. Wanika emikono banga toyagala genda, atayagala kudda nnyuma. Amiina. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi.